Kuddeko twakulaga eggulire nga bapunta okuva mu kitongole ky'ebyetaka beerula empenda okumalawo enkaayana wakati w'abatuuze n'ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi ekya NSSF. Alipoota eno efulumiziddwa olwaleero era minisita avunaanyizibwa ku ttaka Olive Namisango Kamya yajanjudde. Tiyagala okuwa abatuuze teyalaba kyapa kya NSSF. Kugawalwa ekyuma kigamba oba mu ofiisi nti ffe twagala okuwa abatuuze 19 ekyapa kya NSSF tukale tetukikola ki tetukiraba kati ebyo ku nsonga ze twagala okwetegereza. Minisita agamba nti abatuuze ne NSSF balina ebyapa ku ttaka lyerimu era nga bakuddamu okunoonyereza ku nsonga eno ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogujja. Alipoota gye tufunye olwaleero ebadde tesobola kutuyamba kumaliriza kutula nsonga eno kubanga kirabika bonna balina ekyapa ebyappa ku ttaka lyerimu. NSSF elinako ekyapa ne abatuuze nga 7 nabo balinako ki. Minisita Olive Namisango Kamya agamba nti balina enteekateeka ey'okuddamu okuyitta ebyapa byonna ebikadde biyingizibwe mu biwandiiko bya minisitule okutangira ekibba ttaka era ng'asabye abantu okukolera awamu singa ekiseera kino kinaaba kituuse. Sisitimu ez'engalo ez'okupimisa amaaso ez'okujjukira gundi ani yaliwo ezo zonna ziveeyo ekintu kasita kiyingira mu kyuma kasita kiyingira mu kompyuta kibe nga kisibiddwa tekikyadde ate nga kyekyo tekikyadde bizanyo. So gavumenti etaddewo system gye tuyita National Land Information System. System eyo tujja kugirongoosa myaka ng'ebiri. Ennaku ziri 8 zokka ezibulayo abayizi ku ssettendekero wa Makerere balonde obukulembeze obujja wabula abaluse